Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza ne kulana mahabojeri Ndaira simba lero bino by'enjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda gukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo By offering the Lord's Supper, it is because they're testifying that they have both accepted Jesus Christ as their personal Savior. And physical strength. This fruit of the vine represents. Oluvannyuma lw'okubagatta pasita yabalangiridde nti kati bawanguzi anti bafuuse omwami n'omukyala kwate bameka abaali batuuseeko ku kirooto kino eky'okufuna embaga. The section behind there, please. The communion of the Holy Spirit be with you now and forevermore. If you haven't received, put up your hand. Raise it high so that they can see you. Thank you, ushers. There will be no diseases and sickness in your family. Now, I want you to take our communion. This is the first meal you are serving your beloved. So feed them the bread. In the name of Jesus Christ. Now shout hallelujah. Hallelujah. You're in a covenant of love. What kind of love is this that in Jesus' name? Those of you who actually can remove the chairs. Because after we give our offerings and thanksgiving, marriage legal, official, and unbreakable. Couples, I have good news for you. This is our dance law. Abantu bano bakirizibwa okusobola okubeera nga ate bagulawo amazina ak'obuwanguzi mwebali nnyo okwewaayo ne mutuuka mu bufumbo obutukuvu.
5, Tano. 4, Nya. 3, Satu. 2, Bili. 1. Let's have a celebration by the sea and get together in peace and harmony. A celebration, come and have some fun. Sing it oh, oh, oh. Let's have a celebration by the sea and get together in peace and harmony. A celebration, come and have some fun. Sing it oh, oh, oh. Sing it oh, oh, oh. Mrs. Kapere. Mwami n'omukyala Kapere. They are bringing a cake, honey. Graduated the cake. Pastor Jessica. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Yeah. Can this be true? Tell me, can this be real? How can I put into words what I feel? My life was complete. I thought I was whole. Why do I feel like I'm losing control? I never thought that love could feel like this. And then you changed my world with just one kiss. How can it be that right here with me there's an angel? nga tunyumyamu ne Kapere yeyongedde otulaga essanyu eringi lye yabadde alina okubeera nga kati afuuse mwami mufumbo nti kati alina n'ekitiibwa. Come forward. 1 minute only. Amanya gange Please come forward. If you want to give your life to abali basuubira nti nze ndi mwana those who want to give your life to muyaye Christ, simanyi kiki come to ndi Jesus. musajja mukulu sazeeko Come to bulamu Jesus. bwange nga dde mukyala wange Clap for them as they come. obutukuvu era balyeyo mwenna abadde bamusaamu amaaso ye saaba balage ki Let those who want to give your life to Christ go era through. nze Kapere sikyayisibwa mu maaso Those who want to give your era life to mbaagala Christ, nnyo come nnyo through. bafaani bange mwenna mbaagala nnyo In Jesus' name. nnyo ebisenganyiza kubanga ndi musajja mukulu nsazeewo n'engatta Let those who want to give their life to Christ come forward. mbaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwena abambeereddewo ku mikolo mwenna mbaagala nnyo mukama bawo omukisa. The pearl, they broke the mold when you came in this world. ebyobusobozi nali sirina lwakuba n'enziga Who can do that for you except Jesus? Only Jesus can do that. Therefore, come and give your life to Jesus. Don't miss this opportunity to give your life to Jesus. That's the beginning of miracles. Love is like a river, peaceful and deep. Your soul is like a secret that I never could keep.
I give you an extra minute Tata wange yawasanga to make your way forward quickly. May the grace of God increase. May the work of God be great in your life. Put your hand in your chest. Repeat this prayer after me. Come on. And you changed my world with just one kiss. Bampitaziwa Dennis mukyala wange ye Namataluusi. Mukyala ono namufuna ali bintu bya kushaagashaga namufunira ku mulimu nze ntunga ngato ali mutungira ngato agenda nakoma olutwe eddako yani tubiranga tusinkana bwe tutempola mpola bwe yajja kukyakyo okusaba nemugamba ekituufu kye nali nkola ki njagala kyo kituufu kyantawanyamu then nemusaba ennamba y'essimu ebisinga obungi ebyakola ki ebyaggwera ku ssimu nemuyita najja nemugamba jangu nsiŋŋaane wano ku kyaki netuyingira ku kyaki ali njagala okolo lwemufunye mutwale wa Pasakayanja amulabe naye kolo tetwasobola kola ki kugendayo tubeerawo netera kulya netera buli kimu tubeera mulavu yaffe bwetu naye nagenda okulaba nga kale nga ali sirias kukyakola ki kyentegeeza nga naye kyategeeza bufumbo bwaffe tumazeewo myezi 6 mbeera wano Lubaga naye nga nzaalibwa Masaka. Amanya gange Zerusi Namata nsooka okwebaliza ddala omwami wange kubanga tubaddewo mu bubi oba mu bulungi eryo ebbanga ettono lyagambye tuyise mu bingi. Mwagalako ekintu kimu nti muntu mukakamu gye ndi nze ndi mukazi mulalu ndi mukazi atera okuyombayomba naye ye muntu omukakamu gye ndi ye muntu ategeera kye bayita omukazi ye muntu gwe ŋŋamba nti mu basajja bonna ntuuse gye ndaga mu bantu bonna lwaki nasimbamu ono nga bwe nkugambye nti tuyita mu bangi kuba si gwe nsookera kuba si yansookeddeko naye omanya enjawulo ne quality z'oyagala ebisa ebisinga ozisanga mu muntu n'ogamba kati kantambule n'ono tetumala gagenda n'abantu naye olw'ekisa kya Katonda n'essaala ya Pastor Kayanja kubanga eno feezi tuli mu ya busatu gye tumaliriza naye feezi esooka ng'eggwako Pastor yalangirira eri omwami ono n'amugamba nga ojja funa omukyala era bwe twasinkana yangamba naye njaga kudde wa Pastor Mugaye nti nafunye omukyala naye nga wamanyi nti oluusi oyinza okuba nga teweekakasa kikyoyingiddemu naye bwakyalo ne Mugaye naye omanyi situnulidde oba afaanana atya situnulidde oba ali atya situnulidde ekintu kyonna naye tunulidde ekintu kimu Bayibuli nga nti Katonda wabeera mu bufumbo bwaffe bubeerawo era buwangaala oyo Katonda gwe tusinza manyi nti ajja tuwangaaza era tujja beerawo akatambala fomu eyo bano abaweereza bagitugjeeko kumpa akatambala ekyo kimu kye neebaliza Katonda nti abaddewo ku lwaffe atuyisiza mu ntalo mu butuufu tuyise mu ntalo nga twazigambye otwewuunya tugenze mu kyalo nga wagamba nti bamuzaala e Masaka ne tulima nze sirimangako bukyambaawo naye ku lw'omwami wange okwogera kubeerawo buli kimu kisoboka tubaddewo mu mbeera yonna ne Katonda tusiza ku lunaku luno neebaza Pastor Kayanja neebaza mukyala we tetulina ku bino bye twambadde tetulinako kikumi kyaffe neebaza Girl Power bamemba bonna ababaddewo ku lwaffe. Wow, kansubire embaga yekunyumidde okwenyagira tekuli mu sitaani naddala nga gwonywegera yoyo yennyini wasazeewo okuba embaga kyobalaba ne mu kubeera nga baagalana bamaze okuba embaga
waliwo kali akalayiro ng'amaze kuba ebirayiro waliwo kali akawera akagamba you may kiss the bride tebaspecifying oba simple kiss oba deep kiss oba kiss ki kyovola buli omu yajjayo yegyasuubira eyabadde gyo mukoleramu you may kiss the bride mu kaseera kano katugende mukyasinze otusanyusa mu mbaga oba mu programu yaffe nkwagala nnyo nkufumbirwa n'empeta eno nkusaamu ekitiibwa n'omubiri gwange nkuwa ebintu byange byonna eby'omunsi n'okwagala kwonna mu linnya lya kitaffe n'omwoyo omutukuvu. Wow, webali nnyo kubeera ng'oteekateeka nawe okuleeta omukolo gwo ku Delta TV tukole osobola ogunyumira. Njagala okugamba ti programu eno tugira gore Sunday sawa 11 mpaka emu ate bw'obeera wagisubiddwa tugiddamu ku Monday sawa 3 mpaka 5 ate era bw'obeera osubiddwa ogenda ku internet ku Sharita Show n'olaba emikolo bwe giti n'abatubukinga nga musinzira Oman, nga musinzira Dubai, nga musinzira Netherlands, Switzerland, Poland, Holland, USA, London. Oh my God, thank you so much. Delta TV is the way to go. Janku Sharita's ya clinic ompagire ogamba nti oli number 1 fan wange lwaki tojja ne tukolayo ko kunviiri n'okakasa nti kitukola gye tiri oba oli mugole nze gw'osinga okwagala lwaki tojja n'ompagira ne tukolako oli maama oli eyo omwana we ali awo tomanyi kiki kyakumukolera muleete ajja asoma enviiri ku Sharita's ya clinic on Nassa Road awona ng'ompagira embeewo manyi nti yanina bafaani bange abanjagala. Next bridals joyina okujja gowns ne changing dresses ne maids dresses balina n'emmotoka z'abagole zipangisibwa ate era bali Kamukabu Plaza Quinte Road n'enyongera okugamba nti ebizigo byalina okwesigoonyirire yekulana mahabojeli alimu kye bayita ekyogero olususu lwagaana emikisa tolina weesiga bwesiizi kizigo kyakulana mahabojeli n'osobola okubeera mukwano ng'ate era olabika bulungi nga bw'ofuna n'emikisa akati oza simaliriza nkoze n'omwami gwe bayita Shafik editor ye Simon Peter Male nze kenyini bampita Sharita ku Super FM bera Sharita mazima wanvu. Bye bye. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo